Omulimi satutandise bulimi n'obulunzi bigambo bya nkulaakulana. Program bwetutyo bwetubeera nga twogeramu wano nawali. Nga bw'eri enkola yaffe tubeera n'abagenyi. Sebo tukwaniza ku Bukedde TV akulaba mubuuzeeko ate tweyongereyo. Ndabala musamulinya mwana wa Katonda nti Mukama yeebazibwe. Amanya bampita Tale Laban. Nsanyusa okubeera nnyo ku Bukedde TV nga ndi musiimu nnyo. Laban siri abasiraamu. Edda sebo ni mukristaayo. Sebo. Lwaki abakristaayo ennaku zino mukuza ebirevu kati mututabula. Nze bwe ndabye erinnya ne ndaba n'ekirevu ndowooza nti muddu wa Allah. Nedda sebo. Oli mukristaayo. Bigenda bitya Laban? Tebina buzibu bitatu. Tuliwa wano bantu bajjukize. Wano tuli ku JK Dairy Farm. JK Dairy Farm. Kati govunanyizibwa ku ki wano? Kati nze kufaamu kuno vunaanyizibwako ente engeri gye ziryamu nga bw'oziraba wano. Kyekyamamu kyekola kufaamu kuno okulaba ente ziridde zitya naye nga zivaawa mu ttale wano emmere zifuna lwaggulu. Kati bw'oba toliiwo bakola batya? Era nina byenkola nabo mukama wange bwe bali. Bw'oba toliiwo era zirya? Era kisigala kye kimu. Mbalimanyi otaba awo zirina okulinda Labani mpaka lwanadda zirye ku mmere. Nedda si bwe kiri. Era tiimu gye nkola nayo efaamu ina management. Ng'omuntu yenna osobola ofuna obuzibu nga toliiwo naye omulimu ente tezirina kuyimirira. Bisigala bitambula. Bisigala bitambula. Ente temanya bizibu bya Labani. Tesobola. Kubanga ogwo si musango gwayo. Labani bawaali bataliiwo yeganze bampe emmere. Ng'emazima. Bw'ogamba nti govunanyizibwa bwo kuliisa nte oba kulaba nte nga zirya biki by'okola okubutuukiriza buli lunaku? Buli lunaku ekisookerwako wano tugabula emmere ya mirundi ebiri. Emirundi ebiri. Esooka tulina silage. Ekyokubiri tulina ekisaga kyetu kubanga kiri fresh. Okugeza nga leero tukozesa kino ekisagazi ekiri fresh. Kati ekisagazi bwe bukya ku makya abaana bagenda batema ekisagazi ekyo. Ne baleeta ekisagazi ekyo ekiteeka awo tukikubiraawo. Tulina ebirala tugattako si kisagazi kyokka. Mugattako ki? Tugattako tulina he bwe tugattako tulina labulab then tuba ne Cloris. Ne Cloris. Lwaki ogattagatta omuddo ogw'ebika eby'enjawulo? Okugatta ebyo tuba twagala ente ekyetalidde eri mu ttale ekisange wano. Zigenda ne mu ttale? Zigenda mu ttale sebo. Ne zikomawo kubanga tuli ba free range. Zigenda ne zirya mu ttale then ne zikomawo ne tuzifeedingira wano. Abantu abamu balowooza nti ente ey'amata teyanditambudde. Kubanga bw'eneetambula ate ena kukozesa amaanyi ekuwa amata ekendeeza amata geekuwa. Ekyo kyeboogera kituufu. Kituufu ekyo? Kyeboogera kituufu. Naye bwe tugamba ogenda mu ttale tezitambula lugendo luwanvu. Ziri kumpi ekitatwala ddakiika 5 ku 10 okuva we zibadde ziriira n'okutuuka wano wetukola ki wetufiidingira. So tezigenda wala nnyo. Nze nandirowoozezza oba mwandiriisizza 100 ku 100 nga tezigenze kutambula. Kisinziira emmere bw'oba ogirina mu bungi kisoboka. Ekyo kyandibadde ekirungi naye kisinziira ente z'olina n'emmere gy'okola ki gy'olina. Kati mu emmere gye mutalina? Emmere tugirina gye tulina tetusobola gigabula nte kuva ku makya essaawa 2 tetusobola kugigabula nte essaawa 2 gye tulina tusobola okuliirako emutale ne tukomawo ne tukola ki ne tufiidingira wano sebo. Kati bwe baleeta ekisagazi n'ebyo byonna byogambye labulaabu n'ebirala kiki ekiddako awo? Kati bwe tumaliza okukuba eyo emmere nga kukuuma kali tugikubidde wali kukuuma wali ne tugireeta tulina mikisa wano naye wali nga tumaze okukubirawo he Cloris n'ebiki ebyo n'ekisagazi ne labulaabu then emmere ne tugireetawa bwe tuba tukuba wali tutabula tubeera tubitabula then ne tubireetawa wano ku mikisa wetumikisingira emmere. Tubitambuliza tulina tukutuku. Tukutuku bwe bateriiwo tulina tractor bwe bateriiwo tulina pick-up. So buli kimu kyewekiri. Bwe tukuba eri nga tubireetawa wano ku mikisa bwe tutabulira emmere eyo. Then bwe tubituusa wano ku mikisa
nga tugenda otaba waliwo ebirala ebirungo byetukola ki byetwongeramu mwongeramu ki wano wetubanga tugenda otabula emmere eyo mu kusooka tukozesa maize brand kilo 5 kubanga mixer eyo gyetutabula etwala 5 emu ekisagazi ekyo sokolekera bani mixer eyo okakasa otya nti kyetaddemu ye ttani kubanga tupima tulina ketupimisaawo kubanga abakugubajja ne batubuulira bwe opima ekisagazi bwekiti ng'oyiwa mu mixer eno okuyiwamu obunanga 7 okufuna ki ettani emu ey'ekisagazi ekyo then ng'ogaseemu n'eri emmere yonna neeweza ttaani emu kubanga ekisagazi kyokka ogenda kyekupima nga kiri kiro nga 85 kati oyongeramu wano dayere miro onokwongeramu 15 kati oyongeramu maize brand oyongeramu maize brand kilo 5 noteekamu soya kilo 25 noteekamu sunflower kilo 25 noteekamu cotton cake kilo 25 then noteekamu n'omunyu guno gwa bulijjo ogw'okulya kilo 15 ebyo nobikola onoonyaki ebyo byonna okubikola kubanga dairy farm onoonya mata kyekisinga obukulu kyekigendererwa kyokukola ebyo byonna okufuna results ezo okufuna amata ago kyetuba tunoonya wali obikozeko ne gagaana wotegeera kizibu okubikola ne gagaana kubanga obitegeera nti bikola lwotabikoze ate gakendeera zisala kyali kibaddewo ekyo ekyali kibaddewo naye obuzibu bwali ku mmere maize brand yalwawo okututuuka mu nnaku nga lumu oba 2 kati nekitegeera tekirina kukola ki kuddamu kubaawo ekyo emmere eno gye muliisa mutabula buli ddi ebyokutabula emmere tubikola buli lunaku sebo buli lunaku esebo bw'obiteeka mu mikisa bw'obiteeka mu mikisa ng'omaze okukola byonna byenkunyonyodde ekisagazi ekyo nga bitabudde kati neefuuka dayere miro n'obitabula mu mikisa nemala eddakiika nga 15 ng'etabula emmere eyo oluvannyuma lw'eddakiika 15 n'oggyamu emmere eyo n'otandika okusaavinga ki ente ezo bw'oyogera ku ttani emu eriibwa ente mmeka ttani emu eriibwa ente 5 ente 5 akakawungezi kabanga kawedde kati ate ku makya ng'okeera nga ziddayo mu ttale ku makya nga ziddayo mu ttale then essaawa 8:09 ng'omaze okutegeka emmere y'obulungi ng'ente zikomawo zitandika ziri omulunzi ono wa bulijjo atalina mikisa ye ayinza kukola atya okulaba nga atabula emmere efaananako bweti kati omulunzi wa bulijjo atalina mikisa eyo asobola okugula maize brand we n'agula ne cotton cake we sunflower ne soya kati n'atabula emmere eyo n'akwata kilo 5 eza soya n'akwata ne kilo 5 eza maize brand ne kilo 5 eza sunflower then n'agattamu ki ne cotton cake n'afuna ekirungu ekyo n'abitabula n'ekitiyo bw'amala obitabula wamu then bw'atematema wali ekisaga kye ng'akozesa mikono bw'amala otematema wali then n'abitabula n'emikono abitabula muli n'emikono kubanga bw'aba talina mikisa bw'aba talina mikisa kati gwe aliisa ng'omulimu gwe guwedde olunaku esebo taata tiri kirala kyonna kyokola okukola era kutegeka mmere yankya kubanga ekisagazi ekyo tulina okusula nga tukoze eki nga tukitemye si kutema kisagazi ku makya n'okireeta nga kirimu amazzi kirina kubanga ekiwotokamu ng'ekiwotokamu singa tekiwotoka singa tekiwotoka tekirina buzibu kubanga ffe tusaba tukitemye akasana bwe kayitamu kiba kirina okuwotoka omulunzi w'ente magezi kigoyinza omuwa ez'amata naddala ono atandika alina kyasookerako kuteekateeka faamu y'obulungi si kyotegeeza bwogamba okuteekateeka faamu okuteekateeka faamu obulungi kyentegeeza kiri bwe kiti mutale ente gye ziriira alina kumekinga sure nti we ziriira padooka zikoze eki bazirongoseza bulungi kwayina ettaka ng'alina ettaka
katasobola kufuna bino bye mbadde njogerako. Ekyokubiri amazzi gezinywa nga mayonjo esebo. Then ekisagazi nakyo asobola okukirima nakulira ki ako kamagezi go omuntu esebo atandika esebo. Kale Rabani we bali kubanga otubulidde ku mulimu gwano esebo njagala osibule yaga kwebaza bakusala luwero nedda nze nzaalibwa Mbalala. Uzaalibwa Mbalala batumireko ab'Embalala ab'Embalala musiza noli omunyankole ndi omunyankole kale gamba olunyankole abanyambarra mwena n'abaramutya ninyetali mwe Rabani so ninkola ruhero bwa hati nimwezeze birungi byonka mwebale kutureba Bukedde TV. Kale katugendeko mukumbulako naye tukomawo tugenda kuba tweyongerayo n'ekitundu ekyokubiri ngenda kuleeta omuntu omupya ate naye abeeko byatunyumirwa. Kulikayo mukumbulako tukyagenda mu maaso ne programu omulimisa eno nnokola yaffe okwaniriza abantu bano sebo tukwaniriza ku Bukedde TV omuntu mbuulire amannya go ate tweyongereyo. Mbalamusiza nnyo abalabi ba Bukedde leero. Amannya n'eddoboozi yenze Mwesigwa Peter ate nze operations manager owa GK Dairy Farm gye mutuuseeko leero e Luweero. Bw'ogamba operations manager kigambo kyamaanyi ddala n'engeri gy'okyogeramu oyo yakola ki? Operations manager omulimu gwange kulabirira farm mu departments zaazo. Ku GK Dairy Farm tuliko department nyingi. Mulimu department ya machinery aba mechanics, mulimu department ya feeding, mulimu department y'omusawo, mulimu ne department ya herdsmen. So farm nene nnyo yeetaaga omuntu alina okuba nga alina knowledge buli wamu ng'asobola okukwatawo n'agattagattawo. Farm eno erimu ente nga mmeka? Farm eno erina ente nga zisukka mu nte 5 kati ate nga zonna za lulyo lumu lwe lwa dairy. Ate twakkatiriza nnyo okulaba ekintu kye tukola kya mutindo nnyo. Biki bye musinga okutunuulira bwe muba munaaleeta olulyo lw'ente ku faamu? Ekisookebwako faamu yaffe etambulira ku bintu 3. Ekisooka kye olulyo mu luzungu kye bayita genetics. Ekyokubiri tutunuulira mechanics or machinery or mechanization. Kukozesa technology n'ebyuma. Then ekisembayo kye kya feeding. Tutunuulira farm okutambuliramu ebyo ebintu ebyo 3 okubeera extremely profitable. Rabani we yabadde ayogera ku mmere yatubuulidde emitendera egyo gye bakozesa. Ebyuma n'okuliisa ente mugaso kyogwo tubuulire byanguya bitya? Engeri gye byangubyamu osobola kitunulamu nga TMR oluzungu bakiyita total mixed ratio. Ente ezo gy'olaba yeetaaga okulya balanced diet ng'omuntu bw'ali. Kati mbadde nga ndaba nnyo ku TV abantu abaliisa abamu bagamba nti oba oleeta tractor oba oleeta mix oba okola ki oli mu kuwesitinga ssente. Baba bagamba nti ffe leka ŋŋende mpangiseeko mbeere nga nsala costs. Naye kino ekintu kino kiba kikuyambako nga faamu. First of all oba oli mu kutendeka abakozi ba faamu baba bavaawo ne skill empya ey'okutabula emmere. Ekyokubiri osevinga time gy'ogenda okutuula ku shafukata ng'osala ekisagazi eky'ente 3 oba 4 ng'okozesa abantu saawa meka zojja okuba ng'otutta awo mpitirivu. Kati oba nyina mixer nyina tractor bintu bino mba nsaze nga ngenda bikola mu ssaawa emu ente zange zigenda kubirya dakiika 45 oba dakiika 5 nga ntandikiddewo okukama nga nfuna liita zange ziwerako nga ngenda nga ntunda ku dayari nga tuvaawo nga tufunyemuuko ekirungi. Nalabye we twatandikidde nga tulaba tractor esiba omuddo. Kati awo tractor esiba omuddo mu luzungu gye bayita hay baler. Abasajja abali eyo aba South Africa abali eyo UK US zibakozesa nga bavuga mu farm. Video gye mulabye tubadde tukozesa abantu okusuulamu omuddo naye machine eyo eri automatic. Esobola okweteeramu. Kyokola ogisiba ku tractor yo n'ovuga
nga omuddo guli mu line emu ye ebeera ng'egusika busisi giri emikono munda mu heibeera guba gukola ki guba gukusiba kati we gugusiba osobola okupima kilo z'oyagala era eyinza okugenda mu kilo 15 oba mu kilo 2 kati kisinziira ku ggwe ne mashini yo engeri gy'ozannya nayo ate naye oyo heeyi naye oluusi mulungi ku nte oyo dry matter heeyi oyo osobola mutereka bbanga n'ebbanga myezi n'emyezi ng'ali mu heiba neyo gy'otunuulidde n'omala n'owa ente ezo nazo ne zikutta n'ofunamu amata at the end of the day. Yeah. Omuntu watunuulira maybe oba tekinologi oba amaanyi ayinza okwebuuza naye bano bakola amagoba. Abantu baba batunula ne bagamba nti bantu bano oba bafuna amagoba oba tebafuna amagoba naye kyenjo babuulira leero nti tufuna amagoba. Tugafuna tutya mirundi ebiri. Tutunda ente z'olulyo kyekisookebwako then ekyokubiri ng'ajagala ate ng'ajagala wezigira wonna agifuna wogira wonna ogifunirawo ate ekyokubiri kyetukola tutunda amata ku faamu yaffe tulina contracts n'abantu abatera nnyo okujja wano okufuna amata kubanga amata ge tukola mu lunaku bantu batono nnyo mu Uganda eno abagafuna so faamu kyensobola okugamba olunaku mukola liters mmeka mu lunaku tufuna liita 1,100 naye kati kisinziira mu season gye tulimu season ey'omusana tutera nnyo okusalako ku mata ne tubeeranga mu 1,000 naye mu season y'enkuba geeyongeramuuko olwago nga gavudde mu nte nga mmeka awo tuba tukamya ente 6 awo so average ku faamu yaffe liita 10 ku 12 buli nte sijja kubalimba nti nga ente yange eri ekama liita 2 ekama ki nedda ente zaffe zikama liita 15 12 naye mulimu ezimu ezisukkamu ne zituuka mu liita 3 n'ekiti ekifaananyi ekyawamu ekifaananyi kyawamu oli tagenda kulowooza nti naye amata ago nga matono ng'ate olulyo lw'amaanyi oba kiri kyebagamba nti muzitambuza ne zigenda zirya mu nsiko wakisaani semyani semi intensive farming kati ku semi intensive farming kyensobola obbabuulira ente zaffe zisooka ne zirya mu paddock lwaki tuzisoosa kulya mu paddock mulimu cow comfortability ente eba ekola exercise ate eba esula walungi ekyokubiri ekyokusatu ente zino tuzikolako supplementation ate supplementation kiziyambako okufuna size kuno okutambula kwobadde kuyogerako yes kukosebwa ente zaffe katonotono mu okusala okwo ag'amata ago naye ku luno olulyo nyinza okubuulira nti oba ofuna wano ente 10 ez'olulyo n'oziteeka mu kiyumba nkukakasa nti ojja kufuna liita za 3 mu buli nte kubanga olwo olulyo lye tukozesa wano nga omuwakisa waffe wakubuuliridde tulina ennume specifically ze tukozesa mulimu eza jaze tukozesa nga double play mulimu eza fresian tukozesa nga makay ate ze zisingayo okubeera nnungi nnyo kati mweno eya semi intensive lulyo tuli mu kulwanisa bintu bibiri okubeera nga enteekuwa amata ate nga eri disease resistant so byebyo byetugezaako okuleeta okuteeka mu faamu yaffe bweba njagala okugula ente wano isuukirwako esente kati ente zaffe si za bbeeyi nnyo ate omuntu omukozi asobola okukola n'amala afuna akasente n'akomawo najja n'azigula ente zaffe zitandikira ku $5,000,000 ento nga ya heifa then zino erina eggwako za $6,000,000 $7,000,000 kisinziira ku bazadde baayo omanyi kisinziira ku muzadde mulimu omuzadde awanya amata mulimu omuzadde awa amata ga medium awo nga si mangi nnyo mulimu ente zaffe nga yo oba ogikama era ojja okugirabaawo mu kaseera katono ekuwa liita 28 kati ente eyo oba ezadde ennyana sisobola gikuweera ku price ya ntonotono nyo gikuwaamu ku price nga egezaako okusanyusa kubanga naawe ejja kusanyusa oba ogitutte waka kati GK Dairy Farm wetusingira abalala tubeera tumanyi ente zaffe wetugiteekeramu amazzi olwo lunaku tuluwandiika tuwandiikamu ne semen gwe tukozesezza kati oba omuntu azze wano ng'agenda kugula ente wano ku faamu yaffe tukubuulira nti ku lunaku luno
lwe twawakisene ente eno when these 270 days bwe ziyitawo tukugamba nti ejja kuzaala ku luno olunaku ate naawe ng'omuliisa naawe oba okimanyi kubanga mweno weekend esembayo olaba ente ng'efuna labor pains ente zino zinga ng'abantu ogiraba ng'erumizibwa nogamba nti baŋŋamba ejja kuzaala mweno wiiki ate ngirabe nayo engeri gy'erimu etandisa okukyukakyuka era naawe oba okimanyi ate n'ekirala oba omuntu atwala ente wano tuba tukulaga ennume gy'okozesezza ezaala etya bawala baayo bali batya bawala baayo omuwaka ogujja kufaanana gutya so ebyo byonna tuba tukubikubuulira ng'oli wano ng'oze kunona ente eyo ku GKNR Farm e Luweero. Awo nyini sigera kusukkawo program omulimisa bwetyo bwegenze tubadde twogeramu emboozi nkyali ku GK Farm twogera ku bulunzi nakugamba TV ne twayo obudde butono ye kusumirako obusunizi kakati obuvunaanyizibwa bubwo bw'okutambula ogende oyige ebintu ebyo gye bikolamu tusikane sabiti ejja akuume atakomera